Ku celebrity track and of course Koli Alan Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course olunaku olwaleero banyo gaseka ajja ogenda kuggusa ensonga. Okay, naye nga ku celebrity track tuli subscribing nga muganda wange kyekituufu oba kyekikulu kyewandibadde ng'okola okubanga ate olunaku olwaleero tugenda kubaako n'omusajja ow'amaanyi. Tetumanyi oba endongo yagikoowa ki ekyamuviirako koowa endongo nadda mu bizinensi. Ekyokubiri, muganda wa Bobi Wine ali mu politics ye, kuba tulabamu Chairman Nyanzi, tulabamu Eddie Yawe, tulabamu Bobi Wine. Naye mwennyini ali mu politics oba tamuliimu? If tali mu politics, politics ono w'abaganda be amuaffectinze atya? Ebintu bino byonna kuba ajja kubabuulira, saagala nnyo kwogera bingi, ajja kubatubuulira bizinensi ezimu zatambuliza abasajja. Mpulira balina agency ekwasaganya amakampani ag'enjawulo agaagala okulanga byonna bwe babikola. Nayagala obyogerako tayagale. Kale ebyo byebimu ku bye tugenda okuba nga twogerako n'omukulu ali wano, naye ng'agenda kuba abeeyanjulira essaawa yonna. Tutandikirawo mpolampola na mboozi ya muvubuka. Ofisa otya akasente n'oba ng'okola wano ne wano okubanga ate ofunamu akasente, kuba y'omu ku basajja be bagamba wano mu industry ne bagamba nti Banjo oyo musajja atutenkanyiza akasente ke. N'ebirala tujja kuba tubibanyumiza. Kale omukulu sanyusa okulaba taata. Nange nasanyuka nalaba essanyu lyo. Essanyu liva mu mpale ennaku zino bw'ogamba nsanyusa okulaba nompa oba nompa akalabo oba osanyusa okundaba, saagala bigambo. Anyway, neyanziza bannange. Obulamu bugamba ki Banjo? Obulamu buli challenging these days lwa coronavirus. Naye nga weetuli tulina okubaawo. Life must continue, must go on. Ntera okugambamu nti in bad or good situation we must know what is important. We must not forget what is important. Nti obanga corona waali nga affecting emirimu, kale katugambe aba hotels tebakyakola bulungi, ebisawe bigale, katugambe emirimu ng'aba betting ne baali bakozesa baali tebakyakola. So wadde ng'ebyo byonna we biri, tulina okumanya nti ekiri most important, we must find a way to live, to happen in a positive way. Ate we must find a way to save. Wadde nga saving eyinza okuba ng'ekendeddeko, but that must happen. Omuntu bw'awulira erinnya Banjoman, bw'awulira Bobi Wine, bw'awulira Mickey Wine, bw'awulira Eddie Yawe, bw'awulira Chairman Nyanzi, amanyirawo nti yo family y'aba artist. Who brings that name Banjoman? Ani alikuwa? Erinnya by the way, erinnya eryo lyava dda nga ndi mwana muto. Nti banjo it's just a musical instrument, but it has a long neck. It's like a guitar. Mama waffe yali muyimbi, ebyo babadde babyogeranga buli kimu. Bobi Wine nga byogera yimbanga mu church, but we had instruments ewaka, engoma, biki. Nga bw'omanyi omuntu afeelinga music, alina sense ya music, yayinanga instrument. Of all instruments, wabeerawo nawe ebeera favorable. Jolly nti nze yalinga banjo. Then I was banjo boy. I called myself banjo boy. Then it became a banjo man. Yeah. What's your real name? Amanya ga matufu gwa. Yenze Sentamu Henry. Hey. Banjo. Henry. Yeah. Nawe yegwe Henry. Omanyi ogambe Sentamu Henry. Waliwo ka post akagenda nga katambula ku Facebook. Agamba mbu kizibu nnyo sanga baby nga bamuyita Henry mbwe eri amanya agamu nga g'abantu bakulu. Kati bw'oyogedde Henry ne ŋŋamba Banjo. Kati ku myaka gye kyali wammwe Kyagulanyi Bobi Wine mutoolako emyaka 5 n'ofuna ejange, kubanga yansinga emyaka 5. Nze gwe nalinzirako yafa, kati sisobola gamba nti gwe nazinzirako yafa kubanga kati gwe nzirako. Yeah. Banjoman, omuntu yandiyagadde okumanya mu kukula wano nga mukula enkolaganayo, of course abayimbi abo nabonange mbogedde kati mulimu ne vibes. Of course omuntu yandiyagala okumanya Bobi Wine, Eddie Yawe, Mickey Wine, gwe ani kwabo bonna gwali osinga
okuba so tight nga mukula yali akutegeera obulungi mu butuufu bonna baganda bange ate kiba kya kwebalama bw'otayogera ku muntu eyakuyimbira tengerere yali responsible gy'oli Kyagulanyi ye yanyimbiranga tengerere being nti ansinga karenji k'emyaka yali waggulu nnyo he was in senior 6 and I was in P6 kakati omuntu ngoyo omuyigirako ebintu bingi nnyo as you grow up obeera omuyigirako ebintu bingi paka nawe bwe weezuula n'ogamba maybe kino nekiri it is not a mistake nti nze nagenda mu music Mickey Wine nagenda mu music Dax Vibes nagenda mu music John n'abeera manager Johnson oyo no yanzirako Mickey Wine naddako John mugana amwe naye n'abeera manager Bobi Wine therefore kwegamba njakuwa example ya familia ya Sebaggala nti bonna bwe bagenda mu byobufuzi omu bwe yagenda mu byobufuzi omukulu abala bagenda bagoberera maybe awe wabeera is a path bwe weesanga ng'osobola okikola ng'okikola bwe kikulema ng'okireka kubanga bw'oyimba abantu ne bakusanyukira n'oyimba ennyimba ez'amakulu kikola but omanyi ife nze ntera ogamba abantu nti this human mind is capable of a lot of stuff, doing a lot of things. So you cannot limit yourself to only doing music. This is my center. This is where you can do a lot. I always tell people that if you can float on water, what about it? What about other things? Okitegera. Tusobola okukola ebintu bingi you can be a businessman tubalabye abasajja abazungu nga lecturer ate eri gundi okitegeera Trump was a businessman but he's a good politician with good speeches touching speeches okitegeera but he was a very good businessman therefore tetulina kwelimitinga nze nali mu music neera nkyali mu music kubanga mplaninga okuddayo nga stress ekendedde yaman nga stress budget ekendedde nga nange negomba abo abasajja igamba nti holiday afuna emirundi 3 omwaka agenda America n'agenda wa n'agamba baguddeyo beach ennungi n'agenda tafaayo ku kya expenditure kubanga sente ziba ziyingira naffe tubeegombako betwagala okutuukiriza ekyo tetukiraba mu bayimbi tebakikola kubanga budget y'omuyimbi ebeera stiff bwafunayo kafunye akubye eddiru ya bukadde 10 eyagala gissa mu mawulire bwafugula emmotoka ya bukadde 15 oba 2 ayagala gissa mu mamotoka mu gundi kyokka nga mu maka ga business person mupakinzemu amamotoka ago nga 5 agigulidde ne girlfriend agigulidde n'oli you get me okitegeera so ebintu bye tulabanga binene ate ffe ne tufuna obutono ne tubikugiriza bali bakola kyo bikola ekyo kyekibuuzo bakola batya are they any of difference to us okay gwenga mtu wa Bobi Wine how has Bobi Wine inspired you okutuuka woli Kyagulanyi Bobi musajja oyo nakoze bingi nnyo first and foremost muganda bw'ataba munywa walagi waddanga munywa mwenge ekyo kyokka kyabakoze okweholdinga together kiba kikulu nnyo nga mukulu wo kubanga abakulaze nti nze walagi muzalaye yes ebisobye but I'm still standing and focused too nti any chance wejja publicity natete anytime now any chance wejja asobola okugikozesa kubanga his mind is set to do that ekyo kyekisooka era nkimwebalizaako nkyebaliza bakulu bange bangi bwe nva ku ekyo banange mwebaliza atuwadde ekigambo erinnya mu famire atuwadde ekigambo erinnya tulaze nti tuyina okukola ennyo mwenna muklimbingira kweri erinnya nedda tosobola agamba nti fena tuklimbingira kweri erinnya naye osobola ogamba plays a very big role kubanga you cannot talk about Banjoma n'otayogera ku Bobi Wine you get me you can't talk about Mickey Wine n'otayogera ku Bobi Wine
ekitegeeza he is the big drum. So engoma ennene bwebuutikira buno obulala bujja kuharmonizinga naffe tulina omulimu mungi ogw'obutamuswaza naye nga tekitegeeza nti we are not existing or we can't exist. We wouldn't have existed if maybe we wouldn't be where we are ku nsonga y'example. Naye nze ndaba akoze kyamaanyi nnyo naye naffe tukola kyamaanyi nnyo muggumiza alongside kuba bw'ayimirirawo n'alaba Banjo ng'ayimiridde eno awanise ebbango aguma, n'alaba Miki wali, n'alaba Eddie yawe, n'alaba John, n'alaba buli omu, n'alaba Chairman Nyanzi wali nga naye okitegeera aguma akwegama. Naffe we are playing that role. Yeah man. If Bobi Wine is called the ghetto president, nga batero nga bamuwa ekitiibwa ekyo ne bagamba nti ghetto president, tusiigire ekifaananyi Bobi Wine mu buvubuka bwe, mwana mmwe baganda be mwayagalanga nnyo ghetto, mutandise zaagala nga like mukuze, sooka tusiigire ekifaananyi kye mwalimu ewaka. It all begins with our parents. Nti omwana bw'omukuzizza oba oliawo kyekimushaping ekisinga okumushapinga. Omwana wa Cristiano Ronaldo bw'abeera good footballer tekyewuunyisa nnyo kubanga aba ayambiddwako oba oliawo nurturing. Omwana wa there is a reason waliwo goalkeeper awo, omwana we era yabeerako best goalkeeper nga ne daddy yali best goalkeeper. Omwana wa George Bush oba muzzukulu oba mwana nako ye yaliko president wa America. Ekitegeeza nti he does not surprise anyone kubanga omwana oyo aba afuuse ekyo, aba ayambiddwa, bagamba charity begins at home. N'olw'ensonga eyo nga nzira ku nsonga ya Kyagulanyi, saagala n'okutta nnyo bibuuzo bya Kyagulanyi, njagala nnyo okweyogerako bavubuka abaliyo naye nja kitta kubanga kimbuuziddwa. Bayibuli egamba bwe nali ng'omuto nakolanga ng'omuto, bwe nakolanga ng'akuze. Oba oliawo Kyagulanyi ebikolwa bye ebimu byali tebisatisfyinga muntu naye yali muto. Sometimes we grow by the age. Okitegeera n'ovubukawo n'otandika kulingiriza buwala, n'ova mu kuvubuka ate n'olingiriza birala, n'odda kulala, n'otandika kunoonya mirimu, n'ozaala n'obeera responsible, ng'otya omwana wo okulaba ng'okoze kino, ng'otya omwana oba oliawo otya omwana wo okujja okulaba ng'oguddaawo ng'onywedde walagi, so n'otandika okunywa responsibly. Okitegeera. So Bobi Wine mu buto bwe yali musajja wa fujjo, ekyo tetujja kyebeera, naye yali musajja mugezi nnyo, omusajja omuvumbuzi, omusajja arizoninga ng'ayina amalaasi naye nga bw'atuulawo okutabbira. Twavanga ku ssomero nga waliwo subjects ezikubye, akugamba my friend, the world is not looking for someone that explains the failure of doing something. The world does not look for someone that explains the failure of doing something. It is looking for someone that explains the success. The success even, they don't explain the success. Ompabu we reporting andabako, ngamba mwana webale. So si biology yankubye kubanga mwana biology namufunye mu 5 ne kale olaba kale you don't need to explain that. You have failed, they will not talk about you. You have no position in this world. So you have to wake up. Once you fail, wake up again. Wake up. Pick yourself up. You can do it. You can do it. Church making the Banjoman okustandiga out mbaganda ebo nabona. Na sigalanga Charlie Banjoman, the respected guy, the family guy. Chichecho ekikumakinza okusigala nti if they mention that Kyagulanyi's osigaddewo nga okyali mugumu nnyo newankubadde music tokyafulumya nnyo. Kaakati mu butuufu ebigambo bye ngenda okuddamu n'ali eyo abiwulire, bw'aba ayina asobola obiwandiika oba oliawo abiwandiike. Bagamba bwe baba babuulira owaabwe ow'omunaku okutu oba okunkumula,
kaneyito wawowe aliyo muyito kubanga mmanyi embeera embi gye twayitamu mbadde nsaba oddemu obuuza ekibuuzo ekyo ene kankibuuze kankiddemu nkyongeremu n'ebisoko omuvubuka yandigambye nze singa nze Banjoman nali badde embeera awo nga nswama mu Bobi awo nga nvimbamu awo nga Bobi kudiru kati kudiru awo nga Bobi waba akutulawe bamuwaye miliyoni 3 nga nange nfunayo emu kiba kimmala kubanga ate mukulu wange ali nekya kiyinza okuba kimukakata kukola ki okundabirira okitegeera naye Banjo n'agamba Banjoman oli Banjoman newankubadde Bobi Wine muganda wo let me stand out as Banjoman public ndabenga Banjoman public etegeere nti Banjoman yakoze ABCD because as Banjoman not Banjoman oyo Bobi Wine amubeereddemu Banjoman y'ennyumba gyali Bobi Wine yamuzimbira ekifaananyi ekyo n'abantu ne basiganga okulanga Banjoman. First and foremost nga sinagende ku side eri oyina muganda wo mugagga Yesebo ayina abaana yesebo okuzimbira gwe ennyumba n'okuzimbira omwana w'ennyumba kirwa ekisobola omwanguyira kuzimbira baana be basi kubanga gw'oli muganda wo you are not his total responsibility yayina he is responsible for his load gye yazaala be yateeka ku nsi so tosobola agamba Banjoman yazimbidde kino Banjoman yakoledde gundi tosobola kubanga Bobi Wine naye citizen lwaki tabisa mu mannya g'abaana be lwaki abisa mu Banjoman therefore ebyo ebanjogera y'abantu banafumu kubanga bagamba omunafu akola kafeero yagamba omunafu alingiriza ekibuuzo nkiddamu Banjoman yakoze atya okusitandinga ng'omuntu. It all begins with discipline. How are you handling yourself? Abantu bwe bakulinaana ddala bavayo bakufujja lulusu because mu bantu abo mwetujja chances buli omu abeera wa mugaso eri omulala. I wouldn't be able to talk to someone listening to me if it wasn't you. You see? So singa wankubidde simbanjo program yeri wa biki ne nkuba agagamba aganene biki wandika ye onalooza yandiisa onalooza yanywesa. So it all begins with discipline nekuleetera abantu abo okubeera nga nabo bafiringa like they are at home nga bali naawe. Abantu batera nnyo n'ababuulizi abamu batera nnyo okusukka okwewale okwogera ku bintu bino nti byebisinga okushepinga omuvubuka n'omusanga chance nemugwako naye nga kwegamba omubiri gulisi kyekiringa ng'omuntu gwe batwala okuba ebikonde omubiri bwe gubanga tagukozesa buli lunaku tajja kusobola kustandinga dakiika 4 oba 5 oba ssaawa mu ring naye omubiri bwe gubanga guli ready so mind bw'ogisetinga ng'eri ready ne body omwana ayina empisa ayina ki asobola okukola ebintu ebyo. Therefore kiki kyengezaako okutegeeza nti olulimi luno lukulu nnyo mu butuufu olina okuwaakinga ebigambo ebikufulumamu bya mugaso. Ekyo nno nakyo kikulu nnyo ku bantu abakulaakulana abaagala okukulaakulana n'owa bizinensi yennyini agikoze wansi eyo olina okubeera ng'okonvinsinga bakasitoma mukwano biki batera obukozesa obugambo obwo naye waliwo nalabako omuntu omu gwendaba atera okuwogera ebigambo ebiri valuga ku social media nga atunda ali mu dduuka atunda naye nga atunda awemula ayo munnange tajja kusobola kukompitinga na muntu wa lulimi. Olulimi luno lukulu nnyo I mean a positive language and a developmental one. Yes ekyo no kikulu nnyo eri oyo era atulaba ano mayinzi zimenya nsonga zikustandingisa out naye era nga zisobola okustandingisa omuntu oyo ali eyo okitegeera. Ekirala obuterekereza I mean obuterekerera oba obuteesaasira. Mama wange gye nakulira ewasinda mama Alice yaŋŋambanga teweesaasiranga obuteesaasira. For example keera ku makya
okitegeera nze nkeera ku makya lwemba nga nkola nkeera 12 ate oba ne leero nakedde 12. I'm training my mind obuteebaka okera 12 at least nobaako nebyokola nobaako nebyowandiika wansi nobaako you make yourself busy kubanga tonatuuka mu age eyo a giving up they still expect a lot from you. Obalabye abaana ng'oyingira how should I explain nti emmere ebuze olwaleero I am irresponsible era akalenzi bwe kanaaba kamukwana ne kamuwa ebitaana oba 1000 ajja bivaluinga nnyo agambe taata yalemereddwa ne bona bombulira akalenzi ako kajja kukola obulubuto bwe muli ajja kusirikira agambe taata kyono nga tasobola nakumpa gwayogerako oli amumanyi ampadde kino ampadde kiri. But if you provide, you even have a right of saying that. Okitegeera. Therefore, ebintu ebyo byebimu ku byenstandingisiza. Ndi musajja mukozi nnyo. Ate ayagaliza omuntu omulala. Serious amanya muntu 10 wadde nze nseera. Era oli ejja ne tuteesa nankolera olunaku nemu emitwalo gye 3 naye nga nsedde oba oli awo naye nga nsasudde naye eri olumu bajja ne bacomplaini gabeeri nti oli yatugamba agenda tuwange emitwalo 5 naye tumubanja omwezi mulamba so nzakange nkaba katono naye nkasasula ne kabeerawo nseera kuba nange we mba njagala okuyitira oba oli awo ekintu kireme kungejerera nnyo kyenkola Banjomani akoze atya okustandinga. Banjomani awa buli muntu ekitiibwa. Banjomani ya creating a multiple income kati ndi summarizing kubanga sagala nnyo kutwala budde. Banjo ya creating a multiple income nkyogede over and over ate ne kinuma nnyo kubanga ngenda nebikola nembipostinga nebifuna views ntono naye olina posting akebyo obusiru nebifuna views nyingi. Mukimanya abavubuka nti if you don't do it today there is no any other day. There is no. Once you have a chance today, do it. Because if you don't do it, someone else will do it. Ate kusekerera. Okitegeera. So it is up to you to pick yourself up right now. Wofunidde the chance. Pick yourself up. Ogambe nedda. Kangende nonyo omulimu. Ntandise okola omulimu. Kati wenkola omulimu nfunye at least nfunayo ekyasatu kale. Nkuŋŋaanyayo naye omulimu guno bwe guvugwawo. Nadda waka ne nyinyonyola nti nga tegunaggwaawo mubutuufu mukyasatu kino nsobola okukola omudaala gwa chapati nagwo ne guleeta 5 oba omutwalo buli lunaku n'omwana naye akola n'afunamu. Omwana yajjokeera kubanga yafunamu amanyi n'advantages zafuna ku mulimu ng'ojja genda nga bosi oyitiddewo olweggulo kiri kitya zimugjeeko ziteeko wano be with the discipline twala eka tereka oba economize kozesa katini ekyo kikulu nnyo kati ogwo mudaala gunaleeta gujja kukaka okuweeyo omulala natera ng'ogamba baganda bange nga bansekerera nga nzimba emizigo gy'abapangisa bansekererako nti kati banjo tuyina ettaka lyetwayita ku banjo n'akwata n'azimbazimbawo obuzigozigo bwe obw'abapangisa nenfuka ng'emboozi baganda bo nga mwekuba ekiboozi nenfuka ng'emboozi natuuka my friend nga sente zenyingiza teri aziyingiza mu obwo obuzigo. Are you getting me? Ne babuuka luvannyuma nnyo ne batandika okuzimba abapangisa. Okitegedde naye bagenda okutandika ate nze wali olabyeko gwe bw'otandika okudduka ng'oli tanagamba go ne bagamba bino si byakugamba go n'otandika nze mba ndi eri. Okitegeera ng'ate ntandise kuzimba zifulaati oba okitegeera bo bali awo bakwasaganya bino. Therefore tufune buli kyakuyiga mu buli kintu ate tubeere very very fast nga tukola ebintu. Multiple income kugambye enkulu nnyo teri mugagga wala nga tagikoze. Waliwo obuntu bwentera okudesigninga n'enteekayo ku Facebook nti you cannot be a multi-billionaire ng'oconsideringa musaala gwo gwokka. Ojja kubeera just in that prison, in that pond, mu kkomero eryo mu kaguli ng'oli omwo ande mwako nga bw'okwogedde you cannot be a billionaire, a multi-billionaire considering only your salary. You cannot, you can never.
ne bw'oba ofuna obukadde 10 you cannot be a billionaire. Your budget ejja buraninga n'omulwalo erwaninga jjukira mu myaka 5 emabega akakadde tekabaliwinganga kyekimu nga mu myaka gino. Kati akakadde k'emyaka 5 kabaliwinga obukadde 5 obw'emyaka gino. Okitegedde gw'osigadde oyingiza ezo oba oliawo bakuyambye bakwongeddemu 5. You see ogenda kubeerawo otya. Oyingiza emitwalo 3 you are comfortable nsasulako ennyumba n'endyako kale obulamu kabugende maaso kale no obulamu tebujja genda maaso my friend at point x bijja kugejjerera. Okitegedde bijja kugejjerera ojja kufuna omwana ojja kufuna kibeere challenging naye bw'okwata kasente ako n'okasanga bwe nkugambye wali ntera okugamba abantu nti arrow ezifumita ennyondo bwe tuba twagala kumenya kisenge ekyo nga kukubwa ennyondo emu okuva ku makya paka lwaggulu ekisenge nga kirina duration nti ennyondo ziri 8 oba 8 ezizimenya bw'oba okuba ennyondo emu ojja kumala obudde bunene naye bw'oba oyina ennyondo abantu nga balinga 7 bakuba karakara addakiika emu kiba kigudde. Tulina Banjoman and of course obwongo bwa business ayina bungi nnyo era gwe business enyondo buli business ebe kono obwavu eventually buba bugenze omudala gwa chapati gukonye oyogedde ku binyeebwa bikonye business yo yolimu ekonye omulimu ogenda okwekanga income abadde ayingiza ngo multiplying. Omuntu yanakadde okubuuza ekibuuzo. Banjoman oli musajja oyina family okitegeera oyina abaana oyina omukyala oyina ne baganda bo relationship ki oba otera kukwata otya abaana bo ne bakwata mukuba muli bangi abaana bo ne babanga bakwatagana n'aba buli omu ayina engeri gy'akuzaamu abaana abaana bo ne babanga bakwatagana n'aba Bobi bakwatagana n'aba Eddie yawe mukikola mutya? Nakugamba it all begins with parents. Omuzadde bw'osettinga obwongo bwo nti osobola okikola waliwo ababeera rigid wabeerawo ababeera so reserved waliwo naye bw'omakinga bw'ogamba nti you can be a free person ate it is enjoyable okubeera free buli omu ajja around you akwenjoyinga oli azimba ekikomera ennyo n'akikugira n'abeera waggulu eri n'abeera biki ani akonkono oyo ku gate mugamba agende bwe baba ababbi bamuyingiridde nga bamunyiga bagamba abantu yatugobanga okitegeera. So bw'omakinga omanyi edda batugambanga emiti emito gye giggumiza ekibira si gye giteekawo ekibira abula gye giggumiza ekitegeeza ffe tetunnaggumira abaana abo be batu. So njagala nnyo ekyanzimbisa ennyumba nga nnene nnyo bweti n'ebisenge bitakozesebwa ebimu nti abaana bwe bajja eri bwe bajja wano bafuneko some peace of mind bakwatagana abaana abo maybe bayinza okukwatagana okusinga ffe bwe tukwataganye kulu tukolakola obupate tukolakola Bobi ne bajja abamiki ne bajja kubanga Katonda ampadde obusobozi obukikola kuba n'obwo buba busobozi waliwo abayagala okikola nga tasobola kikola. So osobola okuyita abanubiyani n'oyita aba Bobi n'oyita aba Miki n'oyita aba Antikathe aba Esita buli omu ne bajja kwegamba bw'otunuulira omwana oli n'olaba nga yafaanana jjajjawo n'olaba nga yafaanana taatawo n'olaba kwegamba it is good. In fact n'abaana abato abo tebabeera na vibes nga z'abantu bakulu. Omuntu omukulu omuyita n'agamba kati atuyise kutweragirako oyo oba alowooza biki naye omwana omutajja kunyumirwa. Bayibuli Yesu yagamba nga muleetenga abaana abato kubanga obwakabaka bwa Katonda bwaki bwabwe. Man. Would you prefer omwana wo okwogera oluzungu nga family ezimu bwe tulaba nti taata bw'aba akozeemu kasente abaana boogera oluzungu lokaloke waka oluganda tebamanyi? Would you prefer omwana wo okubanga ayogera nnyo mukozesa luzungu waka oba kisaa zino kye mukozesa oba opreferinga nnyo omwana wo okubanga akozesa olulimi olw'ekinnansi? There is a saying in English that too much of anything is bad. Omusajja yakiyogera yali musajja mugezi kubanga kiba kisusse gwe bwenzina akazina akamu bwenzina nekakunyumira n'oseka nenzina kajja kutuuka kakutama ogambe ye naye ono omusajja anfudde effala yalowooza asikoowa kwigundi ye gwe kyali gwe tokyusaamu. Okitegeera mu butuufu kiki ekifuula akali kyawe okubeera nga eri strong? Language.
language kintu kikulu nnyo. Mbadde njogerako ko nti Bobi Wine ekimufudde kyali kamuwereko example kubanga gwe yaleetedde gundi nga gwatandise ng'ombuuzaako. Bobi Wine ekimufudde kikyali kumanya lulimi lwe na bisoko birulimu na kumanya kikyali. He can speak Luganda very well. Nasobola okugereesa n'agamba Omuganda agamba kino, Omuganda agamba kiri, Omuganda nasobola okwogera Oluganda ne Hajjati ali mu katale Owino ne Kaleerwe ne Kamokya n'abe feeling nti ali connected. So si nze gwe mulaba wano singa for example Bobi Wine yali ayogera bwato ng'agenda kwesimbawo yandifunye wadde n'ettondo ly'akalulu eky'ebandu. Ayogera atya? Nze gwe mulaba wano ndi mutabani wa Sentamu. In fact, I am just saying that njagala mumpwagire mumpo bululu. He would be a laughing matter. You must be knowing all languages if you want to exist. Not all languages, at least the important languages. For example, bw'obeeranga oli musajja Munyankole, kikulu nnyo abaana bo n'obayigiriza olulimi Olunyankole ne bamanya gwa gy'ova ne bamanya kiki roots zo ne bamanya omuti omugavu baguyita batya mu Lunyankole ne bamanya. Bw'obeera ng'oli musajja mu kyoli, it is of a wise note okubeera ng'osobola okwogera omwana we osobola okwogera naye at any time olulimi olwo okitegeera. So si kugenda wammwe nga bamugamba kopango nti what's that? You see, you are adapting someone's culture. But tebafukamiranga babuuza bambala nkunamyo bakola ki. You must know who you are before you destroy yourself. You see, for example, we are in a third world country. Those spoiled people, the whites, are in first world countries okitegera where these behaviors are applicable. You cannot allow them here. Kubanga nawe kenjini omwala buli wayitaawo nga yambadde kano, for example budde bwa musana bo bambala amabeere bagalazeeko eno biki bwabeera muwalawo olowooza otya? Why do you think we still wear boarding dresses n'emishanana ne kinds of traditional wears ku mikolo ekyebbeeyi? Lwaki tebaleeta enkunamyo ezo ne babizisaako? Because they know the truth. But we are fighting so hard okugyawo abaana buli mwana buli otuuka nawe bw'otuusa obuuziza abaana hello how are you bonna bafukamira ne bakubuuza si byotya nno. Bannange nno kanyumiza abantu. Tutuuse wano ne divorce ebyaddala si byakulimba ne tusangawo muwala Bobi bamuyitani tusanzewo Shalom ne tusangawo naye okuva ku Shalom paka ku bata abasembayo abahana bonna mbagambye good morning how are you abaana ne bantunulya bwe bati bonna bafukamira sora no sebo abaana bonna naye sigamba nti bamanyi Luzungu naye waliwo kyendabye ne ngamba wow this is good. Era ne ngamba omusajja ne mutuka ne mugamba I've loved kyensanze wano. That is what it is. It is also good. It also treats me well if you comment positively. Singa ogambe hi buli omu nadda ku bibye. That is not us, man. That is not Africans. Twayina values zaffe nga twekumye ne bajja ne bazivulunga. Kati we cannot even those colonialists. I am sorry I'm talking like this, but it is the reality. They colonized us, they imprisoned us, anyway, they enslaved us. You understand? Naye empisa zaffe kakati otuuka bali abasajja abeeri we batunulira obutabo basoma bambi ne basoma ne bagamba this is Africa where we originate from, where we come from, where I come from Congo, I come from Uganda, I come from, but they don't know anything. They don't know the sweetness of Uganda. They don't know that. So kikulu nnyo empisa zaffe okukigira naye olulimi lukola binene nnyo kubanga tokisobola kufukamira n'ogamba how are you good morning ng'ofukamidde no oli ajja agamba good morning atambula agende naye ffe tufukamira ne tugamba si byotya nno munnange bigenda bitya nkozi gwani n'ofuna ka moment ne munyumyamuko that little connection novaawo n'ogenda n'ogamba nasanze omwana bamuyita gundi yeah. As a business person,
gwe ng'omuntu akola alina business ez'enjawulo omuntu asoose okwagala okumanya Banjomani okola businesses ki ezikubeezaawo ng'omuntu? Nkola business nyingi naye sawa zakakati tekyandibadde kyamagezi nnyo kwogera business zenkola being nti embeera eriwo nti a wounded animal eba enoonya gweruma oba kikwatako bagwogifumise oba sigwogifumise. Therefore, according to the government that is existing, it is not advisable kwogera business kize enkola kuba ijja kwagala obusatulula si bunene nno butono siina nno sente nyingi nze nno gwolaba naye kubanga I'm on the track, I know what to do. You know, there is a problem of knowing what to do to some people that do not want you to know. Chovola abavubuka bagalanga babusawo ne bassa mu makomera ne babeeranga beebonga. There is a very, very big gap between the rich and the poor. If you are trying hard to narrow that gap, then you are becoming a problem not only to the government, even to the rich people, because they want to stay rich. And you are telling people that you cannot be poor, you can get rich, you can do this and that and the other. Okitegeera kale nno mbadde nsaba nneme kwogera nnyo ku businesses naye nga nsobola okuwaayo note abavubuka nti okusurvivinga natera nnyo okwogera ku pulutebo. Tosobola genda ng'oggala pulutebo buli wogisanga nti ya banjo nedda, endala si za banjo. Nze nkoze ku bupulutebo, nzimbye ku burentals. Kale pulutebo obeera nayo naye ng'olunaku esuula omutwalo nga n'omwana yamanyi bw'abikola. Gwe kola byonna gwe mpa omutwalo nze nja kwerabira landlord. Okitegedde mweka emitwalo 10 gy'omwezi nange mbeereko n'abiri mbeere bwe ntyo ntambule bwe ntyo. Okitegeera nze mba njagala nnyo buli income yange ey'omwezi, for example bwe mba nyingiza emitwalo 10 omwezi guno, at least after 2 months mbere nga nyingiza emitwalo 15 buli mwezi nga nsobola okuyingiza 15 nga nyongeddeko tagala nnyo kubanga budget is keeping anga yeeyongera maaso oyogedde nkoze business nyingi nnyo era ndi muzikola nyingi nnyo. Oyogedde ku kintu ky'okuyimba n'ogamba nti oli mu kweteekateeka ssaawa yonna oyinza okuba nga okuma mu studio okubenga ate otukuba ku ndongo. Omuntu yandyebuziza ekibuzo kimu, bw'aba Banjomani akomawo Bobi Wine yawumuzaako ku byuma n'aba nga ate ayingira mu politics, gwe nga muto we kyakuluma Bobi Wine okuwumuza ku byuma oba waali ogamba blood my big bro go ahead? Kali Bobi Wine abantu badduka mu music nga bagenda mu politics, not because music abatafuna naye abafuna kitono okusinga maybe politics. Bwe tutunula yakubye enfuna, I'm talking as a business person, nti buli omu bw'olaba ng'ava ewatono balutaaya baani ba Hilderman bagenda ewali sente eza sure deal. Mu music bwe tubeeramu bw'otakuba hit emirimu gikendeera, bw'okuba hit emirimu gyeyongera. Mu politics bw'oyitamu mu position, for example mpulira aba member of parliament babawo obukadde 28 plus other things, nti kati awo kiba kisinga kubanga mu music okuŋŋaanya 28 n'obulabako wali kizibu. Oyina okwambala, oyina okweyisa ekigundi, oyina okossaako galubindi oba nzikizo oba ki, oyina okwambala ebyaka bikyokka ng'ennyingi za ntono. Kyokka for example omuyimbi afuna ali ku interview kati ali bwati you see azuukuse nkyogera okuzuukuka kuno nno kikulu. Era maama oyo mbadde nkugamba maama Namale yaŋŋambanga kera nga ku makya ne bwe batolina kyakola empewo ekufuuweko. Okitegeera naye nga kiki kyakussaamu? There is no good mu kwebaka ennyo. Era n'Abagereesa bagamba bw'osumagira tebakola ki? Tebabega. Bavumirira ekigambo okwebaka ennyo tulo otungi tubi nnyo. So okuddayo ku question eri eya music, tetulaba plaza ya muyimbi, tubeere kiriya. Abo abasajja bali mu tawuni, ebizimbe biri mu tawuni si byabayimbi, byaba business personnel, ba politicians. Okitegeera
So they are looking for a better way out. Yeah, man. That is why. So mu bumpimpi kyo otunyonyola nti music tunyumirwa fa bwe mukubira naye eno mukulu wo gye yagenda at least kirimo pe bwe kisasula okusingako and kirimu ne light nene nnyo amataala how should I phrase it nti amagoba mangi nnyo bw'otunula ku music tomusobola mucomparinga ne politics, successful politics. Nti bwe tuba tugeraageranya Bobi Wine wa 5 years ago ne Bobi Wine wa kakati mu butuufu Bobi Wine wa kakati akubisa wa 5 years ago like 1,000 times kubanga first and foremost holding our politics in his hands. Afukidde olukokola government. Bobi Wine oba oliawo obulamu bwe bwakyukamu buli kimu kibeerako ne 2 ways. Obulamu bwe bwakyukamu naye saying about music is good. Hanyuma you cannot deal away with it. But if you are looking for payment, man, the business people are getting it. They are getting it, man. Kale. So if you have an advantage of doing both, kubanga muyimbi oba oyina chance manipulating embeera nti gwe bw'ojjanga oli muyimbi for example yegwe Mickey Wine oba yegwe katugambe eno Tigani oze oli yalaba akayimbako akwanguyira nnyo bw'okola edduuka nga liryo nossaako eno Tigani wali bajja kuligulako nnyo. For example muyimbi kyabadde akuba ennaku ze John Black akoze business agambye John Black oba fashion and biki afunye ennaku nga 2 zaatudde waawo. This science bamulaba but because they think they must be too much reserved, that is why they don't get in fact out of their fame. That is why Bobi Wine abakozeemu kubanga ye amanya nti I can manipulate this situation nti bamanyi bakoze ki kankozesa okuyimba. John Black watya one of his recent songs nga mulimu akalango ka fashion clothes ye tolabanga yandibadde atewa akabi nnyo bwayinga kati tuli mu coronavirus tayimba wali eri yandibaddewo ng'atunda ngoye ng'akasente akafuna ye Banjoman of course and of course musajja bwekijja mu bintu bya business Banjoman akyusa n'entule twatandisenga omusajja atula naye bw'aba akunyonyera ku nsonga za business azeewulira nnyo kuba ekintu ekiyitibwa akasente kano akimanyi bulungi nnyo ate amanyi okikozesa. Kinkoledde nkirabe bw'otagamba banno ku kirungi ky'okoze. They say rich people don't tell poor people how to make money. Yes, they don't want. But if you find 2 or 1% that can say it, consider that person. Era mu mutwale nga kiko. Bwe nkubuuziza ekibuuzo ekisemba nga tumaliza interview eno yonna ku lwaleero. Because bantu balina commentinga then nenkomawo mu phase 2 nenkubuuza ojja kujja nkulambuze nako kosa ku bintu ebimu oba oliawo ebinaawa tips kubanga bwe tubyogerako obwogezi tebigira kutwala ku pool table nenkutwalako ku bikiki nenkutwala ne ku n'ebinyeebwa kwegamba ojja kugenda okwekanga nga banjo ne bw'aba yeebase akasente kajja kujja. Gwe nga muto wa Bobi Wine okubeera mu politics ate oli mu na business kiina engeri kikosezzaamukko nnyo nze kinkosezza nnyo. Recently, Emisolo Batwongeza. Abantu badde tebakola ne nze baagala nsasule property rates. Kanga omuntu obanga I don't know. Sijja kyogera bubi kubanga simanyi but it is unfair. Kubanga abapangisa okuba bavaamu abamu badduka kubanga mupangisa kasasula mu nyumba emyezi 8 asaako njabala agenda afuna endala bafuna endala oba tofunye mu kyokka KCCA yebe yagala sente. Ki affecting nti buli kyenkola nina okwegendereza ennyo akitegeera nina okwegendereza ennyo kubanga buli kimu beebo baganda ba Bobi Wine you see nobeera nga
okukyuka okwekyusa tosobola nakwekyusa bwoti ne bwoti okitegeera ekirala nti bwe bawulira bingi okay business nyingi zenfiiriddwa nze nga muganda ya Bobi Wine nyingi nnyo ogenda kwesimbawo sisobola kwesimbawo nze sisobola kwesimbawo kubanga if it was changing dimensions I changed already bali bwe baba bava mu politics mu music badda mu politics oba if they are doing both I'm doing business ways also and I'm successful this way also so there is no need of going there nenemererwa kwogera kye nnina kwogera olw'okubanga nina okukugirwa so mu business areas tekinatuukayo nnyo kukubira simu kugamba gwe oli mu kubuusa abantu gwe bagaggawale gwe naye kyova laba kankozesa omukisa guno mpite abantu bekikwatako oba oliawo batukolere platforms ezibuulirira abavubuka okitegeera waliwo companies ez'enjawulo waliwo banks ez'enjawulo ezisobola kubanga abavubuka bw'otabagamba kati bajja kufuuka problem gye bujja ekisooka bangi ekyokubiri mu kyo tojja kubabuulira ng'oyambadde busuuti okitegeera olina okuleeta abafaanana yennyini ayina amalaasi ayina ki naye ng'ate abeera nga loodi bajja gamba soko lindeko oyo si ebbanjo wali gwe twakubanga naye ngumi mu Katanga oyo si ebbanjo oyo si okitegeera ababuuse nti kisoboka kati banjo gwogamba abantu tebaagala mwavu kumanya bwagaggawala abagagga baagala kubeera bokka ate ani anaabakolera abavu bwe banaagaggawala so tebaagala so ate baagala nnyo okubeera nga bali praised babakwatira ebisumuzo by'emmotoka babooleza emmotoka babakolaki ekyo tekijja kuggwawo naye bw'oyambako abantu abamu nawe ekikuyamba obulamu bwo tebuba at risk abakubibwa obutayimbwa bakendeera ne responsibilities for example akulinanyibwa aba ayinawo kasente tojja kutwala mu nsawo muwagenda mu ddwaliro oba kujjanjaba omwana oba okitegeera enewe ebyokwogera bingi naye mbadde nsaba bambi kano tokasalamu mu interview mpita bonna bekikwatako bonna batukolera abavubuka platforms there are a lot of those youths that can talk like me I can come out I've got a booklet of reasons of ways people can get rich and I've tested it and I've helped a lot of guys doing that okitegeera singa government ekuyita okukola ekyo ekintu onaasobola okikola government kakati kisinziira mu mbeera ki muganda wange kisinziira mu mbeera ki kubanga saagala ate mbeere omu kubalemesa muganda wange okitegeera oli muganda wange okitegeera naye njagala nnyo in fact nze kyenjogerako kyanjawulo okitegeera kasita sambala nga ndi bankugidde ndi mu yero sambala nga ndi okitegeera no I don't want your that. point is to deliver the message to help the state to help Uganda to help the youths to tell them omanyi kitandika na buwongo kukyusa buwongo abantu abase mu position egamba nti kyali wange mbuuse nnyo bambi abatera okubulaba bansindikira message nembayambako but they are too few we can make this thing a big thing nze sisobola kikola nga nze kuba nange nkyeyiya kibiki ate nkwate sente mpitirivu ngende Arua ngende Koboko ngendewa ebyange bijja kutuula nange ate ababuulira nbeere nga ngudde so mpita abantu abasobola bonna kyali wange basobola n'okuyita muggwe okitegeera noba we can talk netubuusa abantu netuwonya ensi eno mpulidde of recent nti Tanzania yagenze mu second state second ki mu byenfuna okitegeera lwaki siffe lwaki tubeera abangi nga ffe bwe bayita kakubiddewa ffe abayita bakuba emisota ku kyalo ate nga tulina advantages naye tetumanyi kyakola bannange tetumanyi kyakola nze simanyi tetumanyi kyakola mwana nze njagala nnyo okubuusa abantu that is why I reserve my time ne bwe mba ngenda kukola kino ekisaawo if I have a chance to talk to the people I talk and I've got a lot to talk only time limits yeah man
mu kitundu ekyokubiri mwe tujja okuba nga ate tukwatira ddala Banjoman ajje mu kitundu ekyokubiri tugenda kujja nga Banjoman atubuulira kintu kikwatagana na kukola kasente mwana wa maama. Okitegeera bulungi nnyo naye ng'ebigambo byayogedde kansubire bikyusa obulamu bwo. Ebigambo byayogedde kansubire osobola okufunamu ekyokuyiga. Alan Cruz gemanya, Mr. Handsome, and of course, Kinsesa nnyo. Waliwo omusajja yagamba if you want to look handsome, take a photo with a beast. You look handsome. I am not handsome. Nze mu kusomero nga saagala bu cute boys bwesigali stiputiki mbubugenda ng'abawala babwagala babufiira my guy is cute. Kati olwo kati nze munnange nze yakulira mu gete eringambo nabona face ne yefunya nkola eki muzeeyi ngamba kankola akasente muzeeyi beera handsome mbeere handsome wano tuturontoke. Kale wamanyagala kubeera gankuzibu omanyi Banjoman bw'atandika nagambye mwogera muli bwe muti nga muli bwe muti naye bwana n'okologa ku kya bizinensi. Kale example ya Big Guy nga wa interview ngali ku interview abeera bwati you see you know Big Guy yeah abeera bwati you know kakati ensonga eyo ensonga kyokka olumala ng'agamba mu nnyumba bangoba amabanja mangi okitegeera kyokka ya boasting ali bwati kale nno ebintu bizibuzibu toyanza alaali ya kyakabi nnyo mwana naye nga mufube nnyo mu kikoleko ekyo. Kale otherwise for now njagala okubeera nga mberekereza devotion of camera abaddeko bulungi tuli proudly sponsored by Chibinga Coffee naye nsuubira nti omusajja ono Banjoman celebrity tracker y'amaanyi yandibadde atuwa ku bulango devotion olaba oti abasajja balina agency bano naye tetujja gyogera linnya naye nga bakikola ne Irene Kayemba yandibadde ensonga zaffe musunulamu ne Banjoman mulabe ngewe mututeeka. Kale for now otherwise guys musibe bulungi mwebale kutwagala tuli ba onliners tuli ku BBS naye ate mutwagala ona nawe mutusanga otherwise abayaaye balumye mpola kuba ojja kulya capital omuyaaye ojja gamba bino bye birumye abayaaye naye balumye mpola kubanga muganda wange ojja kulya capital. Kale musibe bulungi mweraba. Celebrity Track. Subscribe.